Aba candidates bajja kwewandiisa nga ennaku 12-13 omwezi ogw'omukaaga. Kulonda kujja kubaawo nga ennaku 11 ogw'omusanvu, naye wakati okuva olwaleero n'okutuuka olunaku waliwo bijja kuba bikolebwa. Pulogulaamu eno bw'emala okutongozebwa, ebintu by'okukungaanya ssente oba fundraising oba biki biba biyimiriziddwa n'okutandika n'olunaku nga 31 omwezi guno. Ekigendererwa nti buli omu tuweewale kugamba nti gundi yaleese ebikapu bya ssente bye bimuyambye okulondebwa. N'olwekyo ky'obola nti tugaana abantu tuzibira abantu okola fundraising. Abo bonna beenyigira mu campaigns oba okunoonya kalulu ku ssaawa eno, ekyo tekikkirizibwa lwa nsonga nti teri muntu yenna ayitibwa candidate kati. Anaabeera candidate oba n'ayenyigira mu kulonda omwo ng'amaze okutuukiriza ebisaanyizo byetaagisibwa, kijja kubeera omwezi gw'omunaana mwaka ogujja. Kakati oyinza ogenda n'oteesa n'abantu, n'oteesa nabo n'obeeraga nti oyagala kwesimbawo biki by'ogenda obakolera, mu luzungu bayita consultations. Naye sikola campaign rally. Ate kino eky'okutambulira mu makubo nga muwubira abantu simanyi muyimiridde waggulu ebyo tekikkirizibwa, kubanga mutataaganya abantu bali ku kkubo. Pulezidenti w'eggwanga asigala ali pulezidenti w'eggwanga ng'akola emirimu gye bwa pulezidenti. Wadde ekiseera bwe kirituukanga naye n'abeera candidate, still asigala ali ki? Pulezidenti w'eggwanga. N'olwekyo ffe tumanyi nti emirimu gy'akola kati agikola nga pulezidenti w'eggwanga, sigamba nti anoonya kalulu. Essente zitugenda okukozesa okufulumya mu kulonda kuno ziri $757,000, naye tetugenda kulondesa mu kifo kimu kyokka oba ekifo tekiri kimu kya chairperson LC5. Waliwo na ba councillors b'amagombolola ebifo biri nga 32.